ambuza amanya gange galiwa amanya gange aliwe gati anti wulira bwe twabadde tutandika baka stage yagambye ngenda kalubirizibwa okwogera n'omuntu gwe simanyi bulungi oba muganda munjogeraye nga tategeeza nti necessarily oli muganda nga kyategeeza oba ayina kwegamba moral authority eyogera ku buki kati ng'ali mu kunoonya obwo bwenda ofuna bwa mirundi ebiri nti njogera neti amale gwe simanyi linnya ly'ettuufu wadde yenga eryanga alimanyi naye nga bingi ku byenjogera abiwulira ng'engero za Wakayima ngera n'ebifaananyi bingi byakuba nti ne mu Amerika eriyo abaavu tasobola kukubira kifaananyi nti mu Amerika waliwo woogenda nga tolina waakusula n'okyama bukyami ku home n'omalawo emyaka ebiri sezaddira nkima naawe kati akakima akeemoolamoola nze omusajja omukulu avuga benze kali kati nze neddira enkima omusajja omukulu yasoma tokyali muganda wulira amanya gange amanya kankebere nina amanya gange wano era amanya okebera makebere ani njagala nkulage oleme gamba nti omusajja ono muyaaye kati abatulaba balina okumanya nti mu kibuga mulimu abasajja bakolokolo nga bamukulu Sewandagi ye mwali mulamu atagamba gavumenti entemu alinga bajjajjaffe wagenda nga mu kyalo n'akuyita jangu mayanja nange singa ontwala enjala egenda kunzita n'obuuza kijajja singa batubakuwa mmere oyinza okubeerawo amale oyo gwendaba olwaleero si oli yali mukwano gwange waliwo yali mukwano gwange nga simumanyi nga simulabangako tamala emirundi n'amulumba ku leedi amukube n'ennyondo n'amulumba ku leediyo Simba amunoonye amukube oyo yalimu amakulu ngera ebigambo byayogera bitegeerekeka kati obuzibu we buva tiyamala oyo Mwami Museveni yamulonda n'amutwala ku university ogutali musango inaamusomesa kati obuzibu bwalina buli bumu nti yeerabira nti oliti yatunda nteeza okumusomesa. Tukwaniriza nnyo kwemboozi muyogi agange nze Geoffrey Mayanja webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba wonna wooli. Tuzze nate era ensonga tuzogere n'olunaku olwaleero. Tumaze okutuula olunaku olwaleero pano ya njawulo nnyo. Eno tetera kulabikalabika naye ku mulundi guno erabiseeko. Kakati no kalira tusobole okubanga tunyumya emboozi zetugenda okunyumya olunaku olwaleero. Nja kusaba nsookere side eno. Mukulu Sewandagi tuli naye asooka kubuzeeko bwe tumaliriza tujja kudda eno ewa Dr. T. Dr. T Amale naye akubuzeeko mu ngeri ey'enjawulo. Banyabo ne base abatulaba abatuwuliriza n'abatukubera na gye musinziira balamusizza. Nsanyukirako abo n'abafunye ebirungi mu bulungi ate ne nakuwalirako abo abafunye ebizibu ebitali bino. Naddala abajeezebwa ng'okujeera kwabwe kuva ku gavumenti eno gye twawa omusaayi gw'abantu baffe abakunuukiriza akakadde natulowooza nti ez'okutununula naye abagirimu ne beenunula bokka. Nsanyukirako abalina emirimu. Bw'oba olina omulimu gw'okola weebaze Katonda. Ng'oyogeza nnaku naye atagulina naye atagulina toggwamu ssuubi. Bano boolaba batambula olwaliro nga basibye amataayi mu masuuti. Bakitaabwe ne bajjajjaabwe baayitako wano n'eccupa nga banoonya eccupa n'endebe. Baayitako wano nga batina enkumbi mu bikapu nga banoonya emirimu. Naye tebaggwamu ssuubi. Ensonga lwaki kati olwaliro basobola okukulagira n'okufutyanka ne bakola kye bagira ki kye baagala. Naye bw'oba olina ssente mu nsawo ng'olinamu siringi 1,000 ng'enkya osuubira okufunayo 1,000. Bw'oba olinamu nnusu 1,000 nga waliwo atalina muweeko 5. Bw'oba osuubira okufuna 1,000 olulala akawungeezi 1,000 lumuwe kubanga omukisa guli eri oyo agaba so si eri oyo afuna ojja okufuna ezisingako awo. Kale tukwaniriza nzize ku side eno Dr. T Amale. Sabo nsanyisa okulaba. Mbalamusaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ayina obuyinza kufa n'amagombe. Nze mutukuvu Innocent Tobi Dr. T Amale status Benz Mercedes ku mulembe gwa Museveni okwawukanako ne mukadde wange Mwami Sewandagi nze neeyagala kubanga
ku ddwaliro kubaako eggwanika n'ezzaaliro. Bw'okola omulambo nga bakuteekawa mugwanika gwe ku ddwaliro Mulago w'okubira omulanga waliwo ate eri sayidi nga bamuzaalidde abalongo bali wololo bannange Mukama weebale ku ddwaliro eri. Era bano abakaaba tobagaana gwasanyuka n'abasanyuka tobagaana gwakola ki gwakaaba. Kubanga mu Uganda mutuli wali ali ekkololo nga yasudde omugaati mulamba ate waliwo alina akulabye nga ali mu kukaaba. Kati nze obulamu si butambuli kubanga omuntu akolima aba mulogo era n'enfaanana yaabwe oba ogiraba. Omuntu bw'atandika okukolima buli kaseera n'abeera nga ali miserable abeera mulogo. Mwami Sewanda kitakolimya ezo embeera zino ezokubakita kukuba ekiromyo nogira bonoga bannange era ffe naye ali ku university asoma kubanga eggoma tosobola agenda n'okola ki. Obudde buno bwe twogera kati UPDF eri mukuza talehe seta yaka 44. Nze nzikiriza tewali muntu mulungi ate wali muntu mubi. Mukyala Najjoba yakiŋŋamba kubanga yaŋŋamba yalaba ku Amini n'alaba ku Obote bonna n'abalala alina emyaka 7 naŋŋamba nti tewali muntu mubi tewali mulungi. Waliwo abakyayagala Amini era singa akomawo leero Amini n'atambula ku nguudo waliwo abavaayo kuba ye mukulembeze akyasinza okusanyukirwa. Ekyokubiri obulamu businziira wawooli kubanga ne mu America gye tuyisa ensi ennungi waliyo abali ku nguudo. Tekifuula America kuba nsinjavu era tekikigaana gaba ssente. Elon Musk bakutte ssente bakola solar probe genda bakwate ku njuba era akola buli kimu ebitanana makulu nenga ate waliwo abantu abakola ki abafe enjala. Ne mu Italy waliyo abafe ne mu Abu Dhabi waliyo Abu Dhabi gye batakulaga tolanga abawalabu ssente bazijja mafuta. Waliyo abawalabu abanaku abawejjera abaavu kubanga Yesu yagamba abaavu tulibeera nabo ebbanga ki ebbanga lyonna. Kati gavumenti ya Museveni weesingira nti wate muli lutalo ng'otambula n'okola byoyagala tusobola okuzimbirako si ye mulungi asinga but we can build okusinga. Kati abatulaba balina okumanya nti mu kibuga mulimu abasajja bakolokolo nga bamukulu Sewandagi ye mwali mulamu atagamba gavumenti entemu alinga bajjajjaffe wagenda nga mu kyalo n'akuyita jangu mayanja munange singa ontwala enjala egenda kunzita n'obuuza jjajja singa batubakuwa mmere oyinza okubeerawo. Kyokka nno nga yeerabidde nti anaayogera naawe agamba mayanja tampa mmere kyokka ayogera na mayanja. Abazayi bakaddiwa n'atuuka ekiseera n'afuna omugenyi namugaa jankubuulire mwana wange Ssejjombwe mayanja tampa mmere ngenda kufa enjala kyokka agamba mayanja yeerabidde tagamba ki kubanga akaddiye. So ensi bwetyo bwebeera buli omu okusinza kiyabalambulamu kyatambuliramu. Abalina ssente mu Uganda mwebali kuba mukulu Sewandagi waga nti Buganda abantu banaku Serena ejjula era Baby Wine abeera ku buli kivulu buli wiiki nga kya mitwalo aga ku meza nga atudde ba milioni 3 n'atuula comfortable mu nsi omuli olutalo era abantu bafa n'ayimukawo n'adda n'ewuwe. Kati alwana ababuzaabuzaani mbadde ensaaga nga bamaze kumma. Mwami Sewandagi lwaki mubuzaabuza abantu? Dr. Tyamala omuwulidde kibi genti mubuzaabuza abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wiiki abeera ku bivulu Serena obuzibu engenda okufuna cricket ovo abantu nga bajjuza obuzibu engenda okufuna bwa mirundi ebiri nti njogera ne Amale gwe simanyi linnya ly'ettuufu wadde yenga eryanga alimanyi naye nga bingi ku byenjogera abiwulira ng'engero za Wakayima ngera n'ebifaananyi bingi byakuba nti ne mu America eriyo abaavu tasobola kukubira kifaananyi nti mu America waliwo woogenda nga tolina waakusula n'okyama bukyami ku home n'omalawo emyaka 2 ng'olya ng'era onywa nga tosasudde oyadde olwata era tayinza kubuulira nti waliwo mu America wooyingira nga bali awo bawejjere bo balina gye bajja ssente naye nga weetaaga siringi nga katugeze mu za Uganda 1000 n'oyingira n'olya emmere paka lw'ofuluma nusu 1000 n'olya paka lugero okola ki lw'ofuluma buli lwoddamu okuyingira oli ekyo era yeerabira nti Taso olwaleero yaggaddewo Mengo Hospital egobya abasawo bonna balagidde baddeyo waabweka waffe ku health centers zonna mu Uganda zizizaayo abasawo abalwadde basiriimu bonna lwakintu eki. Donald J. Trump yagambye nti ffe nga America tuvudde mu World Health Organization. Kati ekyo kizibu kinene nti yamanyi by'e Congo n'agamba nti Sewandagi ali ku university asoma naye Congo tosobola kusoma. Eruwero twalina olutalo emyaka egi
emyaka 5 lwaffe naye yalo yetta amala alowooza nti okuva 80 paka 86 Makerere University yatikira bayizi eje emyaka bogenda kurekodiza Makerere University wali basoma waliwo abatikirwa ne mulembe gwa Amini kuba naye amwogeddeko okuva 71 paka 79 Makerere je emyaka egiraga nti mifu teyatikira bayizi mulimu mpeteko okwogera nga tubisinzirako okulaba we bifaanana kati njawulo gye nfuna ti amale oyo gwenda olwaleero si oli yali mukwano gwange waliwo yali mukwano gwange nga simumanyi nga simulabangako tamale mirundi n'amulumba ku leedi amukube n'ennyondo n'amulumba ku leediyo Simba amunoonye amukube oyo yalimu amakulu ng'era ebigambo byayogera bitegeerekeka kati obuzibu we buva ti amale oyo Mwami Museveni yamulonda n'amutwala ku university ogutali musango inaamusomesa kati obuzibu bwalina buli bumu nti yeerabira nti oliti yatunda nteeza okumusomesa ti amale Mwami Sewanda gyagambye nti omuntu gwayogera naye tamanyi manyago matuufu ekirala kyegenda okufuna nti age gap wakati wange naye nene nti yawulya byogere ate nze bimu nabiraba abakulembeze ba Uganda eno kuliko omu yekka gwe sirabangako yalwa Sir Edward Muteesa abasigadde bonna balabyeko Kwamini nali nsula Kawempe ku police nga ossi wa Kawempe police station mukodomi wange mukyala we yali mwanyinaze olidde kati bano bonanze mbalaba ne Museveni kati ye gwawaana naye ukana naye mu 2003 obuzibu bwava okuva 88 ebyo mbyogedde ebbanga ddene naye no sho tugenda giteeka ku kintu kirala nnyo kati bono bayagala njogere ku ekyo nja kukyogerako kati so ti amale bw'omutulanga omuyizi aweereddwa Museveni ng'omuyizi omanyi kyankwanso naye alimu emirundi ebiri ffe twamugendamu mu 91 ng'ekyali Leadership Institute kati bati amale bagenze ekyankwanzi nga Indoctrination Center era ne batambulya nabo kati akugambye nti n'abantu bangi abatakola agambye nti abasajja bakubageza batyo batera kuba balogo kati era nakunyonyola yennyina gamba tuli ali akyali mwavu nene kubukedde gyakola gyabeera nkakasa bulungi nnyo ng'akola on recommendation of the president kubukedde nawe kyeweegomba kyoyagaliza omwana wo sikyagaliza mwana wange kubanga omwana wange bwabanga president yagenda omuli commending okukola kubukedde ate atandika okwogera byoyogera kamubulireko mu 2007 lwe ngenda ku university nze nava ku ssomero mu 89 nensalawo okuweerera bato bange mu 89 nensalawo okuweerera bato bange nga buli kimu ekyange mmanyi ebyange bikoze eki biwedde nensalawo okuweerera bato bange nzira ku ssomero mu 2007 natuula ebigezo babiyita mature age entry lwaki mbituula 1989 bwe mmala okumanya nti ebyange biwedde nze nkomyawo nentandika mirimu gyange gyakwasa mayinja mu kirombe 1991 omusajja nantuukirira ng'anoonya biwandiiko balwa yasini eyokuna n'ey'omukaaga era nazinsaba nenzimuguza nazimutunza obukadde 2 n'agenda n'asoma ebibiri kati nzija mu 2007 maze okwegatta ne muzeeyi Bidandisali nfuna omukisa oguddamu okusoma ndabye ng'okusoma kwetaagisa okufuna obuyigirizo buli bwe natunda n'enkitundira ng'ate siina biwandiiko ng'ate olina bimuguza siina bwe mbimuggyako kwe kuddayo Makerere ntula mature age bwe mala okukola ebigezo bya mature age mu 2007 nali sinaba na kumanya nti nabiyise essimu eyankubira ava mu State House ngigamba nti Senda Musewanda giwayise ebigezo okusomera e Makerere tubadde twagala tukuweerere nemugamba nja kuddamu ng'ebigezo bizze nembirinda ebigezo bwe byadda kubanze nensabye ku private abaana abakola business administration ku mature age twali 927 twayitako 15 nga university yagalako 7 nga government itwalako 3 nze nali wa 2 mwabe 10 abameka
nali wakumeka wakubiri ne bankubira essimu ne tuli omusajja omwavu ng'ali mu kirombe ky'amayinja ayasa mayinja gavumenti neekugamba tijanga tukuwe scholarships tukuweerere neŋŋaana ku lwaki wagaana natya ekyo kyolaba tamalaali kati olwaleero kubanga baali tebamperera nti banjagala baali bamperera kubanga ebiseera ebyo nali omu ku baali aboogezi lukulwe ku bimeeza byonna mambo bado simba wakati nkuba amasimu ku radio ekimeeza kya radio 1 waberanga eri ku Pan African Pyramid eyo nga gyembeera se kyali kintwaza okusoma baali tebayagala nsome baali baagala just to compromise me era abantu bangi baba compromising neŋŋaana nga neewala ekyo kati nze mu budde obwo nga siina na ssente njasa mayinja okugaana scholarship ya president toyina bw'oŋŋamba nti nkyagaliza omwana wange olwaliro nga nina ssente zisobola okumuweerera tulina lisirina naye kati olwaliro nina mu gavumenti embi erimu olutalo era gavumenti yavuwaza abantu kubanga kambabuulira ekigambo kimu mu bulamu bw'ensi eno gwali mutuwuliriza weewalanga nnyo okuwuliriza ebigambo by'omukyala oba omwami omunaku oba ayina ennaku ku mutima mbadde njagala tusookere ku mannya kuba yagamba nti amannya go wadde wagoogedde katono nnyo naye atagamanyi katono nnyo weewalanga nnyo okuwuliriza emboozi y'omuntu omunakuwavu ennyo ate weewalanga nnyo okuwuliriza emboozi y'omuntu omusanyufu ennyo ku byonna kubaako amazima matono omuntu wennyika omutima gwe kyovola nti ebiseera ebisinga bazadde baffe batuyita okwogera naffe n'akubuulirira ng'asinzira mu nnaku gy'ayiseemu kati dokita tikwebyo ebibiri oli mu kiti kati mu mbeera eyo oli mu kiti ekinakuwavu ennyo oba ekisanyufu ennyo nja kusooka ku mwami Sewandagi mwami Sewandagi wa bulabe okulabula ebigambo by'owulira eri mwami Sewandagi bya bulabe eri obulamu bwo kubanga birimu ennaku nnyingi kwasa mayinja kubonaabona lutalo kulepinga bakazi kati obulamu bwe bwonna bwambi buli bwe buti yennyika dda ate nze ndi wa mulembe omutebi nange tonneesiga 10 ku 10 kubanga essanyu am over excited nvuga Benz Mercedes myaka 30 nagifuna n'emyaka 28 onyumiza ebirala buli mwana onja kubeera bulungi onyumiza ebirala ne mu gavumenti ebi abantu basiba bali ambizi kakati tujja sookera ku kyamannya wano wali ensonga yange ekiremesezza abaganda okulaakulana mu bintu byonna first of all entitlement mumulowooza nti ateyise mayanja ateyise waggumbulizi ateyise mulangwa ateyise sejjoba tategeera talina makulu talina gyava talina nansonga kwogera ku kintu kyonna ye entitlement ndi gwani soko munyibuuze omanyi Zambaale bwe yali afuna omulimu ku CBS bamubuulizaako erinnya nga bamanyi Siganda oba munyolo olina okunyonyola obuvu n'obuddo alina oba munyolo naye nga kyewuunyisa ndi Zambaale ku ddoboozi ly'alina nze naye mbasikebedde mannya ge kumanya wa gyava neetaaga talenti kuki kati entitlement yesooka okuba abaganda mu by'obufuzi balinamu luli nze Sewandagi okweddira embogo terina makulu kuba Ronaldo teyeddira mbogo naye ye top mupiira sebo oli mukuvoola bya buwangwa bya Buganda kati obwo bwe buzibu obwokubiri nja bwogerako eno sebo voola kati mu mbeera eyo twayingira ebyobufuzi temuli mukwano eringa ndongo ogimanyi olwaleero wasobola okubaayo omukazi ng'ajja ng'agamba nti no namufunyisa olubuto mayanja nasooka nokunkubira simu n'omuwa interview najja nkubira erinnya kubanga ebyobufuzi endongo temuli mukwano kati Obuganda tebwazimbirwa kukakaalukana nga mwami Sewandagi boolaba atudde bw'ati balowooza okuva edda kuba Buganda edda nga top era Buganda lyali ggwanga naye ensi bwe yagenda ekyuka twalina okuyimuka ku katebe kutandika okukola n'okulwanira ebifo ekisooka tuli ku kigambo kye bata nomenkiricha kyekimukayanya nomenkiricha kyeki mu bwangungu ne tunatubuulira mannya ati wulira ndu ku kigambo nomenkiricha ye naming system ebeera awantu nga boolaba nti abalasha abantu abava mu lasha batuuma simakulika akagamba sembayo Modric Manduziki Shevchenko Suzuki gwega akagamba ako nomenkiricha yaabwe bwe tunagenda mu Baganda Namukasa Namuleme Nanteza eyo ye nomenkiricha kakati first of all abasajja betulwana nabo lwaki mbeegomba amanya gaabwe gonna gakigendererwa Museveni yagamba nti omwana wange namutuuma erinnya Muhoozi nti ajja kukola ki
kati bamuzukulu Sewanda gibazaala abaana ne babazaalira nsimbu buli mwana alina riziki bali abasajja bazaala abaana nga balina kye bakola kubanga erinnya ye destiny ne purpose y'omuntu kati nja kubuuza mwami Sewanda gikyeki what is the meaning of Segona ngata tunnakyerabira abuuza Sewanda gikyeki omanyi era kikuyamba kimubulamu kubanga gwe Sewanda kyombuuza tanakiddamu ambuza amanya gange galiwa amanya gange ali bwegati anti wulira bwe twabadde tutandika back stage yagambye ngenda kalubirizibwa okwogera n'omuntu gwe simanyi bulungi oba muganda munjogeraye nga tategeeza nti necessarily oli muganda nga kyategeeza oba ayina kwegamba moral authority eyogera ku buki kati ng'ali mu kunoonya obwo bwe buzibu bw'Abaganda yo kubalamu amagezi ayina okusooka kusumanya oba weddira kati nvuma oba nkerebwe kyokka ate bwe tudda mu nsi enkerebwe terina makulu nze nali neddira nkima kuba nzaalidwa Buganda sezaddira nkima naawe kati akakima akemoolamoolaawo nze omusajja omukulu avuga benzi kali kati nze neddira enkima omusajja omukulu yasoma tokyali Muganda wulira amanya gange amanya kankebere nina amanya gange wano era amanyo okebera makebere ani njagala nkulage oleme gamba omusajja ono muki muyaaye amanya gange amatuufu manya ki kubanga ekyo kikulu kati okebera makebere ani njagala gwogerabireko wenyini oleme gamba nti no ndi muyaaye oba njiya buyiiya bintu amanya gange amatuufu manya ki agundi sijiraba tugeze mu biwandiiko soma amanya saba kubikula gundi ijja kuntawani kuliko linnya ki ndaga muntu kuliko Innocent Tobi ate eddala waggulu mutukuvu bwe mbanga nvuddeyo n'amanya gange ago ku ndaga muntu nga ge amanya gange tombuuza birala tombuuza ki mutukuvu kubanga ekisinga okunyiiza ye muganda okula tawuliddeko lya Sebitosi nze bakojja bange ba Sebitosi ba Mulangwa ba Magala Semwoge kati bwatawulako ekyo alowooza tukola otya wulira malayo ekyamanya ba Sebitosi tubamanya agami bakojja era nga bwayogera ku maama we Nakijoba naye tayogera ku taata we kitegedde kakati bw'abanga abo aboogerako abo si bakufuula kyoli ekikufuula kyoli yeggwe oba kitaawo kati bire emitwe tera okwogera kumanyi lwaki ntera nnyo okwagala okumanya amanya g'omukulu oyo kukakasa kubanga bwe mutunulira emyaka gye ngimanyi nti bino ebimu babimubulya bibuulire ne bw'ajja okwogera ku byaffe kyayogera kituufu bw'aba ayogera ku byaffe ayina mmolo authority ebyogerako kubanga bw'akeera ku makya n'atandika kubuuza ninze yeddira akakima kakola bwe kati nze omusajja avuga benzi akakima kaba kafaana kata kituufu ayinza okuba omutuufu naye ne agambye mutukuvu mutukuvu Tobi Innocent ne Yesu Kristo ate Tobi Innocent bwagamba nti ye Tobi nze yo Tobi ngimanyi nga code name era ezo bazibatera nako kuki ku national ID kati nze ng'omutendeke manyi kyakola olwokuba ye Tobi ekyo nkimanyi kitegeeza nze nga nze era mu Tobi ekyo mwe muli amanya g'amatuufu si biri ebirala mwe muli amanya g'amatuufu mu Tobi mwe gali munda mu Tobi mwe gali kati baba national ID bw'agendanga y'okubagamba nti nze Gwangweno Charles tekibabutekatako kubuuza Gwangweno Charles linnya lyaki ne bwe weyita muti ne bwe weyita kapa bo basigala bawandiika ekyo ne bakola ki ne bakitwalako naye ffe wano mu kalita yaffe ng'abaddugavu ng'oggyeko biri ebyo ebyaba mutukuvu kababeera abanyankole kababe bannalwanda kababeera abafaana batya erinnya omwana limutuumwa kitaawe oba jjajjaawe mu bitundu ebimu mutukuvu kisobola okuba ekigambo naye erinnya mu Luganda kyekigambo ekituumi ng'amanya galimu ebika ebiwerako tulina ag'abantu nga tetunajja kug'abantu tulina ag'ebibinja tulina n'ag'abantu galimu enjawulo tulina amanya agaffe ag'obuzaale nga baddagala okubuuza nti Sewanda kitegeeza ki waliwo amanya ag'obuzaale waliwo amanya ag'obubatize waliwo amanya ag'obutonde waliwo amanya ag'ebika
omuntu bamutuma erinnya okusinziira kuwa waali naye ekyo tetwagala tukimalireko nnyo budde ffe abatuwuliriza tumaze okumutegeera nti kati wulira bwe nazaalibwa olunaku lwe nazaalibwa taata wange lwe yafa olunaku lwozaalibwa taata wange yakola ki ziri ennaku z'omwezi 26 Desemba 9 abaaliwo ne baŋŋamba omwana oyo ye Kafeero ng'erinnya lyani soka oleke nedda obuzibu ngenda okufuna buli bwe buti soka ompa obudde bwanawe okola otya saagala mukulu Sewandagi mpozi nga gwonzaala naye oba tewaliiwo owulira kuki maama wange yali mu ddwaliro ng'amaze okunzaala ekinoni mu ttawuni saawa ziweranga mwenda bamuga nti tata omwana akoze atya afudde bwe baagamba amannya aba famire ne bantuuma Kafeero ng'erinnya lyani lya taata omugenzi afudde maama n'antuuma Tobi era kuva ku certificate yange ey'abatiisimu gye nafuna okuva e Katimba Parish agamanya kwegali Kafeero Innocent Tobi erinnya Tobi lya ddiini lya kika tugende mu Bayibuli erinnya Tobi Luzungu erinnya lya Tobi lya Luyudaaya era mu Luyudaaya bo tebalina B balina V kyolaga Tel Aviv naye mu Luzungu kiba Tel Aviv Abraham bo bamuyita Avraham tebalina B muki mu kamwa kaabwe tugende tutandike erinnya lyange erisooka kubanga Tov kitegeeza goodness mu Luyudaaya ne bw'okikebera kitegeeza goodness era ziba ennyukuta 2 bo tebalina mpeerezi oteriiwo balina B balina V ne T ate otandikira ku V nga bodde eno nga bola Olwalabu genda osoma olubereberye essuula esooka olunyiro lw'10 tandikire ku lw'omwenda Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu olukalu lulabike bwe kito bwe kyali Katonda olukalu n'aluyita ensi n'ekkuŋŋaaniro ly'amazzi n'aliyita ennyanja Katonda n'alabanga birungi kati ekigambo birungi ye Tov tugende mu Judges 11 Judges 11 olunyiro lwokusatu olugenda mu Kyabalamuzi 11 olunyiro lwokusatu buli kimu agala kifuula ebyobufuzi bakati bamutuma bani oyo Munyarwanda maama wange kye kyamutamya Abaganda owulira oyo linnya lyo gwe gwani bajjajjabo be baani ebyo tebirina makulu sente mmeka zolina mu nsawo naye olowooza si kikulu nnyo omuntu okumanya oli Lionel Messi full stop Lionel Messi avaawa asibuka wa tebalina ebyo naawe Kyabalamuzi essuula 11 olunyiro lwokusatu awo Yefisa n'alyoka adduka baganda be n'abeera mu nsi ya Tobu abasajja abataliiko kye bagasa ne bakuŋŋaana ne Yefisa ne batabalanga naye kati wano Bayibuli oluzungu agamba Tobu Oluyuganda gamba Tobu ne mu Luyudaaya liba Tovu mu nsi ennungi n'agenda mu nsi ki ennungi Museveni atukulembera soko oleke soko mpo ekigambo ekisinga omutawaanya alindeko awo asomye Bayibuli naye mu byonna bye yakasoma tannakulaga kigambo Tobi wabula yannyonnyola bunnyonnyozi Bayibuli gy'asoma ya Luganda si ya luli lwagambye luki si ya Luyudaaya kakati alindeko nze mbadde muwuliza nga ayogera mbadde tukabereyo oluzungu aleke kubuzaabuza kasuka kanyonyole kano erinnya lye agambye Tobi yakasoma ebiwandiiko ebyo bibiri ekisoose asomye birungi n'alyoka akivunula mu luli n'addamu n'asoma ekirala n'asoma Tobu kati bw'amaze okugamba oli bamuyise Tobu kabulyeko ebigambo wano mu Luganda ebifaanagana bw'owandiika T-O n'owandiika T n'oteekako E oba otegeeza ki T-O ne T-E T-O T-E tota ate bw'oyongeramu T-M n'owandiika T-O n'eddaabo T-E
T-O? Tota. T-O single T kigamba nti tota. Bw'oba okutte tota. Tota. Bw'oteeka mu T ey'okubiri kigamba tota. Don't kill. Kati tota. Mu Luganda kati kamubulye n'ekirala. Eriyo omuntu gwe bayita Kabonge wa Mamba. Bw'ojjawo O n'oteekawo E n'afuuka Kabenge aba takyali wa Mamba. Ennyukuta emu mu Luganda. Mayanja ne Mayinja. Ebyo byolesi byangu nnyo. Ate Mayinja ne Jjinja byawula bitegeeza ebintu byanjawulo. Ate bwe wandiika JJ IJNJA ne bwe wandiika JINJA ne bagamba ebigambo bibiri nga oli awandiise wanaga nti ndeetera n'awandiika JJINJA naddamu nagamba ndeetera JINJA byoleeta byanjawulo. Tobbi byanjawulo. Kiri bwe kiti. Ulira. Njogera n'omuntu. N'ekyokubiri nakyo kikwate. Bayibuli yagamba nti bo bali ku birala tebafaayo. Naye Bayibuli erambika bulungi ku kuzaalibwa kwa Yesu nti kuno kwe kuzaalibwa kwa Yesu. Teyogera ku Yesu yekka ng'ogikuto omanyi. Teyogera ku Yesu yekka. Eva ku jjajjaawe n'emenya abantu. Abantu bali 62 okutuuka ku Yesu. Naye ye ayagala kubuulira omu Kafeero. Kati kankulira ekirala kyayagala linnya lya Kafeero. Lwaki talyagala? Erinnya eryo buli muntu gwe bayita Kafeero mu nsi muno okuggyako omuyimbi yekka noono omulala atera okuyimba ku ntaana y'abafu. Be baagasigaza. Abaana baalikozesa okuvoola n'okutoboola bakafeero bonna nga babalaga nga bakafeera batategeera ne bagejjako. Ekyokubiri omanyi ebyaffe Buganda birina kye bitegeeza. Obwongo bwa Muzeeyi kikuluma. Ati wulira kapo wesinga okubeera. Awuliriza ajja kuddamu. Ffe Buganda tetutuuma linnya ffa. Buli linnya lirina ensonga. Bwe babanga lwe baakuzaala. Wuliriza. Bwe babanga lwe baakuzaala. Kitaawo lwe yafa. Kyokka abaaliwo ne bakutuuma Kafeero. Nze mba n'ensonga okukkiriza lwaki oyagala tubuulira amannya go kuba amannya go galina n'ensigwe Kafeero. Tugende mu maaso esi ensonga yatuleese. Tukomyewo Nedda wulira. Kati nfunye obuzibu buubuno. Ndisikasinga n'omuntu alinga afuluma essabo nga mayindi eyo n'eri mu ndeku eri mu lubaale n'ebirala ebiringa ki bwe bityo. Kati twesibye ku kintu mu byobufuzi batujja ku political scene. Lwaki ne lya Kafeero aliganye gamba nti nalyo. Wulira. Bwokebera taata we si yeye olaba no kayima omwogezi wa poliisi. Omanyiyo nono omanyiyo ne Mawanda. Nazze wano nga n'ekintu kyokola ki kyensuubira. Nedda saagala onvunvubike. Bwokebera ebbaluwa yange y'abatiisimu n'okebera recommendation ya P7 n'okebera ya senior 4 n'okebera ya senior 6 n'ebirala byonna bisoma amannya amaki amakadde paka lunakola amendment. Kati gobo ng'ama ati akusiga emannya ge tuba tuzze mu politics w'Abaganda ogamba oyo musoga tomuwuliriza. Tuli wano. Nedda buno budde bwange wulira. And Jeff is afraid from his brothers and lived in the land of Tob. Nakugambye oluzungu lugamba Tobi. Wulira ati kino kiki Tob. Wulira olulatini lugamba Tobias. Era ojja kusanga Bayibuli ezimu nga zigamba Tobia. Olulatini lugamba Tobia. Buno budde bwange nedda tenalivaako kaso kanyonyole tenalivaako erinnya lyange bw'ogenda mu Luyudaaya balisoma Tov, bw'ogenda mu Luzungu balisoma Tobi, bw'ogenda mu Latini balisoma Tobia, bw'ogenda mu Greeks balisoma Tobias. Kitegeeza ekintu eki. Oyo agamba nti bw'okyusa ennukuta emu bw'okyusizza erinnya bw'oba owandiika Olumerika ojja kukozesa realize ng'okozesa Z, bw'oba owandiika Oluzungu olw'Abagereza ojja kugamba realize ng'okozesa S. Bigambo bikyuka. Nedda buno budde bwange. Ekyokubiri Museveni atukulembera erinnya lye limu namba 7. Namba 7 etegeeza ki?
ati mulira nze ndi politika underwear ntunulira wa kati mwe bamuzeyise wandagi obwongo bwammwe bwonna bwakwatya oyo si muganda oyo agira bwati kale byamanya tubite tandike ekirala kubanga tujja kusulawo erinnya lya Museveni njikulage jangu mulya Museveni jangu wantusome numbers 25 tugenze mu numbers okubala numbers 25 okubala 25 ngitandikirawo olabye n'ekitabo kitya alina bamweyana tomulabanga nako mbu bamweyana omulalo ate yakola ddiiru nze mweyana omulalo ate ankolera eddiiru ndi musero Isirayiri n'abeera sitimu abantu ne batanula okwenda ne bawala ba Mowabu kubanga baayitanga abantu okujja mu ssaddaaka z'abakatonda baabwe abantu ne balya ne bavunnamira bakatonda baabwe Isirayiri ne yegatta ne bali pyoli obusungu bwa Mukama ne bubuukira ku Isirayiri Mukama n'agamba Musa ntwala abakulu laba omu ku baana ba Isirayiri najja n'aleeta baganda b'omukazi Omumidiyaani mu maaso gaabwe ngenda wano awo namba musutane namba 7 olunyiro olusanvu awo Finehasi mutabani wa Eriyazaali mutabani wa Alooni kabaka yakiraba n'agoloka wakati mu kibiina naddira effumu mu mukono gwe n'agoberera omusajja Omuyisirayiri mu kiyumba n'abafumita ddala bombi omusajja n'Omuyisirayiri omukazi muto lwe awo kawumpuli n'aziizibwa bw'atyo n'abo abaafa kawumpuli baali obukumi olw'ekkumi Mukama n'agamba Musa nti Finehasi mutabani wa Eriyazaali mutabani wa Alooni kabona akyusizza obusungu bwange kubanga akwatiddwa obujja ku bwange n'okuzikiriza n'azikiriza abaana kyonoova ogamba nti laba omuwendagaano yange ey'emirembe endagaano eyo bagiyita Shalom mutena golabanga bayita Shalom aba n'ebintu 7 mu ye erinnya Shalom aba n'ebintu biki kugambye yatuuma omwana nti muhoozo naali mpoolera amanya g'abanyankola ayeebare alinayitwe akugizibwe ayebazibwe luhangaliyo abada nonya namba 7 ande namba 7 kati ajja kalubiriza nga bw'omulaba musajja wattu anti wulira obanga omuntu asobola okuyimirira wano n'alaba amafuta wansi mu ttaka omuntu owa bulijjo tasobola kukola ki kugalaba kati ebyo ebintu ani yagalaba kati olaba mbadde nkugamba nti ekintu ekiri wansi mu ttaka tosobola kiraba n'amaaso gaki kati nja kalubirizibwa okunnyonnyola omuntu ajjudde emmandwa emisambwa n'ebitambo okumunnyonnyola ebintu byaki ebya Bayibuli kugambye erinnya lya Museveni litegeeza 7 ogiwulamu 7 eyo erimu Shalom kitegeeza ebintu meka 7 mulimu peace mulimu righteousness mulimu security mulimu Holy Spirit mulimu wealth mulimu health bile ebintu 7 katujja kalubirizibwa ensonga endala amanya g'abantu abaganda bayina ekyabannemesanze ekibantamya entitlement olabanga muzeeyi bwatuddaawo ayagala kati awulira bulungi kuba gwe mayanja era amanyi ayizanoga mayanja muli baawa kakete bbaale bamayanja bagundi ba kabaka ebyo naalabanga mu mutima gwe bimuwa emirembe okuba nti ewakabaka bebakongojja olinaga ati abenkima bajjajja ba Buganda abo era mwe musala ne kabaka n'eki kyamu omuntu okumanya ennono ze mwe musala ba kabaka enjala okusala kabaka enjala dokita ati kunza anoonya ssente mu Kampala kikyamu omuntu okumanya ennono ze era kyova olaba nti abantu abasinga ssente Mmengo awo ebyo tebabikuliriza abasajja abalina ssente awo Mmengo bakimanyi nti Baganda naye ebyo tebakola ki n'essanga lya Mbogo yennyini bw'omugamba mukulu Sewandagi byamanyi takola ati ne kabaka yennyini takulidde wano Luganda bamuwandikira luwandiki ate n'olula olusinga alusoma sibuki ko takulidde wano mukyala we yennyini kati nga nzo ŋŋamba Mami Sewandagi nzire mu mandwa nze onsinga okumanya ebintu bino byayogera dokita bituufu ekibi nti abakungu Mmengo abalinamu ku ssente mayanja ebyobuwangwa tebabitegeerirako ddala mayanja esebo topika eyo mbadde ngenda kusaba ogiggalewo lwansonga mu 92 ti amale bagenda okumuzaala nalina abaana 4 eyo si nsonga walina abaana 4 eyo si nsonga 4 ate bulijjo akyawa okubuulirirwa bagamba nti akyawa n'okumanya kati ti amale atalina amubuulirira okumanya ku bino
Mvudde mu nsiko. Okumanya ku bino bye twogerako takulina. Lwekyo baba takulina. Ndi mweraliikirivu. Kine kiwamuleetsa okwogerako. Nakyo kiyinza omulema. Kano kitandike. Lwaki ndowooza nti kiyinza omulema. Bwe wakugambye Museveni yerabidde n'okwerabira. Erinnya lya Museveni. Bajjajjaffe abaava wano okugenda okulwana mu Sematalo. Baalwanira mu 7th Battalion. Bonna abagenda okulwana mu 7th Battalion beetuuma ba 7 kubanga bagamba nti ffe aba 7th Battalion. Mu kukomawo kwabwe nga bakomawo ng'olutalo luwedde. Abantu bonna abazaalibwa mu kiseera ekyo nga bw'olaba wano nti Namusisi ne Musisi bazaalibwa nga Musisi ayita. Abantu bonna abazaalibwa ng'aba 7 bakomawo ng'aba 7 bakomawo baabatuuma amannya ago. Era Museveni wajja erinnya lye naye erinnya lye lyakugamba nti lirabika lyavaawo kubanga yali mu ba 7 abo. Ekyokubiri bw'agenza okunyonyola aleese ebigambo Shalom ebyo bigambo bwe mba nange nayagadde kutambulira mu tuluba eryo ery'ebigambo ebyo n'erya Sewandagi nsobola okulizuula era n'endiraba bwabanga Museveni mu Bayibuli mwali ekitegeeza ne Sewandagi asobola okubeera mu Bayibuli. Madesa batugenda ku topic ya leero enkulu bulijjo Katonda bw'aba neeyambisa abantu abakyusa amannya. Bw'osoma Genesis 12 nti awo Mukama n'ayita Ibulamu. Ne bwe yatuusa omukozesa by'ayagala yayongerako H. Mu Luyudaaya H etegeeza the spirit of God oba the breath of God. Era n'erinnya lya Salaayi n'ateekako H ewasemba. H mu Luyudaaya H eyo eba mwoyo omutukuvu mu njogera ennyangu. Twalaba Pawulo ng'afuuka ki? Twalaba Pawulo ng'afuuka Sawulo. Omusajja Joshua eyatambulanga ne Moses si lyali erinnya lye baakyusakyuse. Kati destiny y'omuntu webe n'akyusa bamuggyako erya Sewandagi. Ewaka waliyo omwana wa mukulu wange ye Sewandigi. Ne bagamba nange kulaki oyita Sewandigi? Kyokka Sewandigi oba amubbula mu kitaawo omuto Sibule Sewandigi eyafiira omwenge ng'anywa omwenge w'ebusaabala. N'omwana waffe ne bamuzaala Eriki ne bamutuuma Sewandigi. Lwaki mutuuma Sewandigi? Kati omwana mutuuma Sewandigi. Ekeeno kati njagala kusaba mutabani wange oyo kuba oyo mwana nti ebigambo bino ebimu abyogere nga abimanyi. Nebyatamanyi afube nnyo okubuuza lwaki bino biba bwe biti kubanga akwebuuzeeko gwe omusajja omukulu kubanga Walugembe Mukaabya okuva mu bwa Walugembe Mukaabya afuuke Muteesa ate ab'omu ku baasinga okukolera ennyo Obuganda kati tutakirowoozaako Mukaabya yalina Bakaabya lwaki ate bwe yateesa ate baamwagala okusinga kirala okitegera kati bino ebimu tebyetaaga lwakuba mwana muto ate ekibi kati senga abadde nganze n'ali musaasidde nti alabye obwongo bwe tebukyakula obwongo bwe tebukyakula kati eyo nga bw'alina obwongo bukyakula njagala kumusaba wadde ng'akozesebwa amaanyi ga ssente naye ssente nze sinoonya ssente yabuuzizza oli nti alina ebyapa bimeka kamubuulireko yabuuza oli nti alina ebyapa bimeka Jowash Mayanja Nkanji bwafuuka omukulembeze wa Uganda Land Commission mu kiseera ekyo Bunyolo yaleeta ekiteeso nti Abaganda abalina ettaka e Buyaga ne Bugangazi ne babatuuma Busenti Landlords era ne bateekawo fee Buganda government ya Uganda esasula Abaganda abali e Bunyolo ku ttaka eryo buli omu emitwalo gya siringi emeka ku buli eka gy'ayina. Jjajjange Tofiri Kigogwa Kaddu ekimuyisa Kigogwa gavumenti ya Bungereza gavumenti ya Bungereza yamusindika e Buyaga ne Bugangazi nga amasaza ago gamaze okudda e Buganda asimbiseeyo Saiso bye bayita ebigogwa ate amasaza agadde e Buganda baleke kulowooza ga Bunyolo ekitundu ky'ekigezi kyali kitundu kya Rwanda ne bakiwa Buganda ekitundu kye Mugahinga kati ewali ebizike ekitundu ekyo ekiri e Uganda kyali Rwanda ne bakizza wano ennyanja Nalubaale baagisalako ekitundu ne bakiwa Tanzania ekitundu ne bakiwa Kenya Rudolph Region mu kubala kw'abantu okwali 931
okwalo kumulwenda 11 president wa Kenya Daniel Toroitich Arap Moi ne yakavaako nono kati aliko William Samoei Ruto bakadde baabwe baba balira Uganda nga ejibaita Rudolph region tebanagisala kuddawa kudderi nekino kikugamba ki nti ebitundu ebijajjange tofiri kigogwa kaddu bwagenda okulimisa ebigogwa ebunyolo abanyolo bamusindika gye yagenda ku lusozi naye nga yambuka ku lusozi bamugamba nti waliyo n'empologoma zijja kulya yalina abaana be bana era yagenda okudda kuba ye yali yewana kuba yalina emmundu ze bayita ez'abatujju zino suka nkongere ye nagamba nti anza alina emmundu empologoma tensobola naye agenda okudda nga ku baana abana empologoma eriddeko atya awo we baaliira empologoma ninawo ekyapa kya square mile 2 n'ekitundu square mile emu erimu acres 600 square mile 2 n'ekitundu ekyapa kyennyina kyennasikira ku jjajjange Tofiri Kigogwa kaki jako square mile jako square mile emu jako square mile emu unakulangira obwavu jako square mile emu jako square mile emu ofune eka 600 buli eka bakuwemu milioni 3 nga Museveni si yazikuwadde ngekwata bukwase ekyapa kyo kitwale wali oba olina sente meka agambye tanneegomba naye yali andabyeko wa okujja ko emirundi ebiri jansanga wano okujja Kalanda ekyokubiri bwe baba bamumpa andabe nga mbega mbeerawa kati nze gwagamba ye mugagga avuga Benz awerera abaana bameka owerera abaana bameka kati kiri bwe kiti gambye nina abaana bemperera ku university kati bana ate kosi zenkugambye ze basoma tekuliko gye yasoma zonna kosi ng'ogyeko abaana nange nsoma gavumenti esi yemperera nange nsoma mateeka gavumenti si yekuweerera kati bino byagala okulaga bali bino byagala okulaga bali ku baana era ekimpereza abaana abange kwe kulaba nti ku bo tekuli kayinza kusemberawo oli ng'ayagala omulimu tekisoboka gwe yasoma amawulire katumalirize show sawa tuli mu 2 katugire tumalirize ekirala kyenjagadde okumaliriza nakyo kyekino kyagambye nti Kabaka yali asiyaga abantu era n'agamba n'okugamba nti Kamala byonna kitandikira Kabaka ojja kumpita nekyo nkinyonyola naye njagala mugamba ddeyo Kamala byonna omubereberye yali wa Mbogo era olugero lugamba nti Kamala byonna ng'eggala essajja lyeri tensekere ate liri kuba naki n'ennoga Kabaka Mwanga we yabeererawo nga ye mukulembeze wa Buganda ow'ensikirano ne mu Amerika gye bali ebisiyaga gye bikulizibwa olwaleero tebyaliyo mu Amerika kati kozesa logic okozesa amagezi amazaale okozesa amagezi amazaale omanye kyayogera gye kiri wabula nze njagala kumwebaza nti omulimu gwe ogwamuweereza agukoze naye ffe we tuli okugamba abaana baffe nti mukozesa amagezi gamu amazaale bano mumanye nti ekibogeza bino ate be bibogeza ffe tetubyagala oyo yeerabidde nze najja ndi Kadogo nava ne mu State House nakolamu ebbanga eriwerako okitegedde nakolamu ebbanga erikola ki eriwerako ate ndi musajja omuzadde ate ndi musajja omukulembeze ku myaka gyange gye nnyina nina obuvunaanyizibwa obutajja mu bubwe ettaka lye mubuuliddeko mulazeeko kimu kyokka kyapa kya jjajjange nti nga nkikuttemu emiliyoni zange 3 square mile emu 600 kubisaamu emirundi 3 108 gattako 112 lwe 109 mwameka mwabiri omuntu alina emiliyoni 109 nga bazimuwadde olwaleero asobola kukola kinaki naye ffe tulina kye tubala nga kya muwendo gye tuli okusinga obutole bw'emmere tulina kye tubala nga kya muwendo gye tuli zisobola kweyita andaweya ya muntu kubanga bampa emitwalo 2 oba 4 oba 5 okitegedde naye ye Mr. Andaweya nga bwali nti asobola okukkiriza ate kati yenga bw'omulaba era yakugambye nti ye taswala ffe Abaganda
Abaganda tuswala era n'ennambwere bwe yeeyambula Abaganda bamwogerako nti yakola ebyafaayo. Yakola ekitakoleka. Ewaffe okwejeeguula n'ofaanana enswa embisi. Ye Nakanguubi yeddira ki? Nakanguubi yeddira ki? Lindako Bajjo Yaneri. Bajjo Yaneri nyali eddala. Uganda. Nze saagala kulwana ntalo na balala. Njagala njogerera ebintu byali awo. Katumalirize show obudde bwe. Buli olabanga omuntu nga yeeyogerako birungi byokka aba mukyamu 100%.